Mu kitundu kya love story ya sister ekyokubiri kye tugendamu tosobola kukikkiriza nti bw'anyumya ku basajja oba relationships ezisukka mu 20 talina relationship yawangaala okusukka ku mwaka ogumu n'ekitundu. Anyumya obulamu obwa P7 ku senior 3 senior 4 ne weewuunya nti ebyo byonna bituuka ku mwana ow'obuwala omuto bw'atyo. Lwaki sikwolekeza ekitundu ekyokubiri? Bya Ruhanga Mukyaayi tuyina B. Kati B mu 2018 bwe yali atandikaawo. Nali ndi awo ng'atandika tali straight, mugamba njagala kujja waka, aŋŋamba tojja, simanyi biki yeekwasakwasa obusonga ate nga nagendangayo ewaabwe wennyini waka ne basisita be baali nga bammanyi. Nga njagala genda waka nga ŋŋamba ndindako biki nga yeekwasa obusonga nga nebuuza ono guys tole ki agenda okizuula luvannyuma olunaku olumu namulemerako n'entabuka n'ennyumba ne mubuuza kiki ekiri waka ky'otaagala ndabe. Kati olunakkakkana n'aŋŋamba nina bye njagala okugamba n'anzikakkanya nambuulira ewaka eyo wali aliyo naye si nze eyamuyise. Nambuulira oyo omuwala tweyagala naye edda kati omuwala n'afuna olubuto n'agenda naye teyaŋŋambako nti ali lubuto, yagenda bugenzi ti yagenze okujja yazze n'omwana. Omwana yali wa myaka 2 ti omwana yagenze okujja n'omwana wa myaka 2 kitundu. Taŋŋambangako nti ali lubuto ate teyaŋŋambyeko nti ajja namulabidde awo. Ate kati obuzibu obuliwo abeewaffe bonna baagala amuwase. Aŋŋamba yazze yasanzeewo jjajja maama senga bonna nga bwe bali ewaka kati bonna bagamba baagala muwase mbu omuwala alina empisa ennungi kubanga olwedde omuwala yali amazeewo nga weekisi 2. Aŋŋamba baagala muwase bw'alina empisa ennungi bwe simanyi akola emirimu simanyi biki. Nno kansooke olaba nze oyo omuvubuka nali mwagadde ng'amanyi ngenda kufumbirwa era nga njagala kufumbirwa kuba ne mikwano gyange egimu baali bafumbiddwa kati nga nange njagala kufumbirwa. Kati nga ŋŋamba alindako ajja kgenda okole ki ojje. Nga ŋŋamba baali bamunsibeko baagala muwase naye nze simwagala era nja muleka abeere wajja kuwa mwennyini agende nja kubeerawo nga simufaako mwennyini akuwa akole ki agende. Nga ŋŋamba ize ng'amubuuza for how long nga ŋŋamba nze kyemmanyi n'omwezi emyezi 2 tegijja kugwako nga tanagenda. Nga ŋŋamba ize nno mu lusozi kino kankigamba abawala bonna abali eyo bw'obeeranga n'omuntu nga basisita be baganda be bakumanyi naye balina attitude gye bakuwa baba tebakwagala kyekisooka. Ekyokubiri teweekakanga kugendayo mbu kufumbirwayo tebali kwagala kubanga olwedde bakikulaze. Kati nze bano baali tebanjagala maybe baali tebanjagala kati oli olwajja bamwagala era ne bamukaka omulenzi. Simanyi oba bamukaka oba omulenzi yanzanyira ku bwongo naye yali ayagala oli kumuwasa I don't know. Naye nagenda okulaba ng'oli tavaawo nga tagenda tavaawo. Nze nange nembivaako kati nembivaako nenzira mu kyalo. Edda mu kyalo gwali mwezi oba gwakubiri gwalinga gwakuna nenzira mu kyalo. Kati ewe nadda mu kyalo mama nampa ssente nantuma waliwo gye yantuma ngende ngula ebintu. Nampa ssente nno nga ziwererako ddala zaalinga kakadde kamu nga ŋŋenda. Zaali kakadde kamu naye zaalimu ez'e Uganda n'ez'e Kenya. Kati nga nina okusooka kwekicyenjera ssente z'e Kenya nfunemu ez'e Uganda kuba ebintu bye nali ngenda oggula byali bya Uganda. Kati nga ŋŋenda zino ssente oba baazinzibako oba kiki simanyi. Nagenda otuuka ku dduuka ngula ebintu
mbalaabala ssente oba banzibirako wali eri nga nkola exchange, I don't know. Mbalaabala ssente nga tezigatta era okukakana nagula ebintu ebitagenda mu ssente ze baali bantumye. Yagenda okudda ewaka nga maama asuubira ebintu bingi, jjukira akakadde. Yagenda okulaba ebintu n'amaanyi gambukwa. Dembelio Properties and Associates. Tukujjukiza ku estate yaffe eri Emityana nga 5/10 eriko ekyapa $6,000,000. Estate yokubiri eri Bulamujjeza ku Emityana kilomita 2 z'okuva ku Kolas ku estate, mazzi masanyalaze biri mu nfo 5/10 kyapa nga ogifuna ku $13,000,000. Ku screen number ya Dembelio Properties and Associates, of course Madam Nancha Beatrice ajja kubanga abikumalira. Tumala ekitundu ekyokubiri ekya Love Story ya Sister. Nga maama asuubira ebintu bingi, jjukira akakadde. Yagenda okulaba ebintu n'amaanyi gambukwa. Neebuuza kati gwe ssente ozikoze ki? N'angamba ssente zange ozikozeemu ki? Nga sirina kyenkoze mu ssente. Naye ng'ate ebintu tebiriiwo. Maama n'ayomba. Already yali yangulira awo ka smartphone nga nkalina. N'ayomba n'agamba buli kimu ky'oyagala nkikuwa. Kati ate lwaki oba obuza ssente zange? Beeramu amagezi. Kimanye nti maama wo munaku neeyiya bweyiya njagala mubeere bulungi. Kati maama n'amala n'ansonyiwa. Ne ntula mu bizinesi ntandika okukola. Kati bwe nali eyo mu kyalo bwe nadda ng'ono B awasizza kati nga nkomyewo mu kyalo. Waliwo kati ate omuvubuka omulala akamuyite F nga nkwana. Naye F teyaliwo okwo ku kyalo, yalina ebintu byalinga atunda supplier ng'ayitamu obuyisi ewaffe ng'ayitawo ne yeeyongerayo. Kati eyo supplier nga akola ki? Nga nkwana, kamuyite just supplier nga nkwananga. Naye ng'omutima gwange tegwamwagala oyo supplier. Gwali mwezi gwa 2 ndowooza. Supplier oyo nga nkwana. Waayitawo omwezi nga mu Gwokuna waliwo ebintu bye baaleeta nga birina kungenda mu bizinesi. Kyali ki? Petrol. Ewaffe eyo ku Kizinga nga petrol nga tewali petrol station ewaffe, naye nga tugenda katawuni akaddako ne bagula eyo petrol mu bidomola ne paraffin, kati ne tumutunda eno mu kyalo. Kati nga atuleetera petrol yali aleese. Kati bwe yaleeta yamuleka ku mwalo n'ajja we nali n'aŋŋamba bw'omaliriza ogenda okima ebintu biri waki ku mwalo. Nalina bakasitoma. Kati nze olwamala bakasitoma nga ntuula nga neerabira nti ebintu byazze. Ngenda okujjukira, nno najjukira maama ze ayagala ebintu. Atuuka mbuuza ebintu bye baleese biriwa. Olwo lwe nzijjukira nti omusajja yaŋŋambye aleese petrol. Ngenda ogenda nga tabeerangawoko. Already ebuzibye. Ebintu babireeta ssaawa nga 8. Ntudde ssaawa 8, maama aze kumbuuza ssaawa 2. Nga petrol bamuppa. Ku lusozi maama yatabuka n'ayomba. Obusungu bwa ssente ze ziri ne budda. Obusungu bw'okuntwala okuyiga 2 ne budda. N'ayomba okukakana nga ngobye ewaka. Yaŋŋamba genda. Nga olw'eŋŋambo batandise omugamba nti ono supplier nkwana. Kati ye yaŋŋamba ŋŋende ow'oyo omusajja wange. Nno supplier nali sinnamwagala nti mwagala. Naye nga ye omuntu oba yankwanirako ebbanga kaŋŋambe. Wayankwanira ebbanga lya myezi nga2 nga just tunyumyanga. Nga sinnamwagala nga tunyumyanga. Nga namugamba nze sikwagala naye we can be friends. Kati twalinga tunyumya naye nga yalemerako. Kati kola maama bwe yangoba yaŋŋamba genda. Yangoba obwo obudde bwennyini bwe yajja ezo ssaawa 2 yayomba paka ssaawa zalinga 4 oba 3 n'aŋŋamba paakingamu ebyo genda. Okudda wano ng'okomyewo ne petrol wange ne paraffin ebidomola 2. Ezo ennaku petrol bayalinganga ku $18 oba 18.
nga parafini oba wa 15 aŋŋamba okudda wano ng'obirina obireese ekidomola kya lita 2 nga ŋŋamba okudda wano ng'obireese olusozi nga binsobera nga ngenda wa mukwano gwange yalinga kazini sister wange naye nga mukwano gwange nga amugamba nno maama ngobye nga aŋŋamba sula wano ojja kweyiya gy'olaga enkya oba omwetondera oba ki nga aŋŋamba naye nandibadde nkugamba ogendeyo omwetondere nga nsula enkeera nga sister wange aŋŋamba genda weetondere maama ajja kusonyiwa nga mugamba nagezizaako okwetonda yagaanye kati nze sikyalina kyakukola bwe yali angoba yaŋŋamba togeza n'ogenda eri abaana bange eri mu kayumba kali tetwakavaamu ne bwe namala okusoma jjukira nalina bato bange nga bo bakyasoma nga weekali kati gye nali ntegese nti njagala genda n'akantema nti togeza n'olinnyayo sigeza ne mpulira nti gy'oli eyo nja kujja mwennyini nkugobeyo noonya gy'ogenda. Bw'oba weetaaga ebibajje eby'omulembe Aisha Najemba Furniture Mart Banda fe ansa tukola buli kibajje ky'omanyi ng'oggyeko coffin tukola entebe ebitanda emmeeza sideboards TV stands furniture w'amafumbiro nga byonna bikolebwa mu miti egyalagibwa ku Aisha Najemba Furniture Mart Banda okkirizibwa n'okusasula mu kibanja mpola okumanya ebisingawo jangu ku showroom yaffe gaggadde esangibwa Banda opposite n'ekipande kya Nabisunsa Girls oba yogera ne Hajat Aisha ku noti 7 noti 5 nkaga mwemo 94 noti 3 Aisha Najemba Furniture Mart Banda abeesibwa mu nsika ya furniture. Kati awo amagezi ne gajja ono abadde nga nkwana ate yali wa kumpi awo nga si wala ate nange nalinamu akasente kange nga kasobola okunyambako nze mu bwongo nagamba nze njagenda tasobola kungoba eri bannange njagenda nzireyo eri mu kayumba kaffe kati nga ngenda ewani ew'omuvubuka ono supplier yali yandagirira ewuwe nga yaŋŋamba nga bw'onanyumya n'omuntu ne munyumya n'akugamba gy'abeera kati nga yaŋŋambawo nga yandagirira kati bwe natuuka mbula mbuuzaako awo abantu ng'abamumanyi gwe nabuuza nga ŋŋamba oyo abeera wali eri nga ndagawo nga ŋŋamba abeera awo naye nze mulabyeko ng'avaawo kyayi kataliiwo naye ojja tuulawo omukuumi leero lunaku luno tatambula abeerangawo luno olunaku tasappulayinga nga nange ngenda nga ntuula ne kabaaga kange kanaako kumukulungu ka laputopu baaga nga ntuula kati naye eyo gye yali aliwo yali alaze ewa simanyi ng'oyo eyali andabye gwe nabuuza ng'amusanga ng'amugamba nno olina omugenyi ng'omuvubuka ajja bwe yandaba yasanyuka n'agamba kino yagaliza embazi ng'anyaniriza engeri ye gye yali anjagala ate yali tansuubira teyambuuza oba biki ng'anyaniriza ewaka nga ntegekera muvubuka oyo yali muyonjo nnyo ate ng'amanyi okufumba nga ntegekera akamera awo ng'afumba nga mpa nga ndya naye nga angambuuza kiki nga toli sitedde amugamba sirina buzibu asooka nsirika olw'eggulu ekiro ekyatuuka n'antwalako awo mu kabaala ne tunywamu olwedde nze nali natandika okunywa omwenge bwe namalako bwenti simyafu natandika ogenda mu bikiraabu ebyo jjukira nga tupangisa nga teri ankuba ku mukono nga ngenda mu kiraabu nze nenywa omwenge nga ngunywa ku myaka 17 nalinywa era ddala 18 ng'ate ndi kafulu kati ng'atwalako mu bbaala nga tunywamu bwe nadde waka nga ntamidde bwe twadda naye nga ntamidde nga tukkirira ekyamuliibwa kati ngambe oba relationship netandika officially ne supplier kati bukya ku makya mugamba naye n'omanyiko ki tinedda simanyi nze nno nyina ebizibu byange biri bwebiti nebwebiti mu nyumiza ebyabaddewo nga ŋŋamba ekisookera ddala sigenda
kukkiriza kubeera wano si kirungi, si kya buvunaanyizibwa. Ekyokubiri, nze I would suggest oddeyo ewaka weetondere maama wo omwennyonnyoli, ajja kutegeera. Awo bwabadde busungu naye kyemanya ajja kutegeera. Naye mugamba si kiwanga maama nja munnyonnyola ntegeere. Wano nabadde naakabuza ssente ezisukka mu $5,000. Ate kati n'ezo ngambe bugambi nti n'ezo ssente zibuze kubanga oyo petrol yali valuable ku ssente. Tikati ezo ssente zonna si kiwanga maama ajja kunsonyiwa. Bw'okanga ngamba amazima gali nti sisobola kukkiriza kubeera wano ng'ewaka ovuddeyo si mu bulungi. Ekisookera ddala maama ajja kulowooza nti ssente ze wabuzizzaawo ssente ze mwennyini ng'otegedde ozireete wano, ajja kulowooza nti tuzirya naawe. Kyekisooka. Ekyokubiri, oli just 18, that was 2017 nga ndi 18 years. Toli just 18, basobola okunsiba bwe mbeera wano naawe. Maama wo mumanyi, mukazi mukambwe. Maama wange baali bamumanyi everywhere nga mukambwe muzibu. Aŋŋamba sijja kukkiriza kubeera wano, wabula osobola okubeerawoko for 1 week okakkane, ne maama naye ajja kuba kakkanye. Oddeyo omwetondere. Nze mukulu Sozi ŋŋamba ono supply just yali akyayagala kugendako ekyamuliibwa for 1 week eyo gy'agamba. Era nange nabeerawo for 1 week bwe yaggwako namugamba nze kaneeyongereyo nga mbuuza olaga wakati. Namugamba nze kati ngenda eri kayumba kaffe. Aŋŋamba naye nze I would suggest ogende ewaka weetondere maama. Ngaŋŋaana. Kati nze nga nzirayo mu kale akayumba kaffe nga mbeerawo noonyaako awo emirimu, gwali mwezi gwa Kutaano, noonyaako awo emirimu nga sobola kubeerawo kati nga mmanyi kati ndi ku lwange sisobola kusaba maama ssente za paadi at that time. Tagenda kolaki, tajja kuzimpa kuba kati nkuze ate namunyiiza. Nze Masi owa Masi's Quality Beddings esangibwa Nansana ku masitowa. Mwebale twesiga, mwebale tuwagira. Ku Masi's Quality Beddings tutunda eby'omu kisenge eby'enjawulo ng'amasuuka, ironing boards, tutunda curtains, tutunda bed covers, tutunda door mats, tutunda amatawelo, tutunda pillows, tutunda wardrobes ez'omu kisenge, night wears, air furnitures, ebitebe by'omukka, emifaliso egy'omukka, carpets tuziina, byonna eby'omu kisenge ffe abadiiringa nabyo. Masi's Quality Beddings esangibwa Nansana ku masitowa opposite stage y'ekyebando makati ga Cheap Hardware ne Shell Petrol Station. Enamba y'essimu eri ne ku WhatsApp eri 0780721998. Noonyaawo emirimu nfunako omulimu gwa mobile money. Mobile money nali sikolangako yadde. My first time okola nga banfera. Ate nga banfera ku mobile money. Bano abatambuza nali nakakolawo oba nnaku 2 wiiki emu ndowooza nga banfera. Waliwo bano abantu abatambuza ebintu babeera n'ebisawo, babavubuka babeera n'ebisawo nga binene. Mubeeramu bipaasi, batunda simanyi Colgate. Kati bagamba ogula Colgate simanyi bw'omusaanukula ky'osangamu ky'owangula, osobola okuwangula paasi, simanyi pako, simanyi TV, oba ssente oba ssimu oba biki. Kati omuvubuka ajja mbembereza ngamba omutima gwesikamu. Naye ezo ssaawa ezo bwe yajjira gwali mwezi gwa Kutaano nga tugenda mu gwa Mukaaga. Yali holiday. Kati nga akayumba nkasigadde mu nzekka. Nga bato bange bazzeeyo mu kyalo ewa maama. Kati nga ndiwo nzekka nga n'ekyokulya nalyanga ku mulimu wokka mweyo wiiki nga ndya ku mulimu wokka nga bwenzire waka neneebaka. Kati nagamba nti bwengula Colgate ono bamutundanga $3. Ngamba bwengula Colgate ono nensangamu egyo ssente $15,000 mba sikoze
kati ngangula abo abavubuka ng'abeera n'ebibi nga kugamba nayenze kano kensuubira kano toyinza butafunamu kano toyinza butafunamu ssente nga nange nkwata 3,000 oba 3.5 oba 3 ng'amuwa nga tusumulula ate nga bagamba kasita osumulula tebazaayo okusumulula Mr. Sozi nga mulimu flask buno bu flask kagendamu ebikopo 2 oba kalinga ka sente mekairo nno kagendamu ebikopo 2 bino bu flask bwa plastic bwalinganga wano mu makati kibeera oba red oba blue oba what naye nga waggulu akasanikira ka white ne kino kibotomu kya white nga nje nsanze maanyi ne ganzigwa nenzikakkana ngamba banange nze nkoze ntya already gundi nali nakagitandika nali nkozeewo bushoteji awo nga nagenda okwebalabala mu kitabo nga ku capital omusajja kubulako 5,000 bushoteji buli bwe nali nkoze emabega nagina 3 nga 5 giweze omusajja ajja okumbalansinga olweggulo nga kubulako 5,000 flask ngikwese ambuuza luli kubadde kubulangako nga buziba ne kubulako oba 15,000 ne kubulako 2,000 nga mitwala ize ngamba kadire kubulako 3,000 jonna wagikozeemu ki jukira mobile money kyali nti at the end of the month buba kyali nti mbwansasula 10,000 bukinasinziira ku ngeri gye ngenda okolamu era nyongeremu gibeere 15 kati nangamba wakakola wiiki emu okuzirosi ya 5,000 kati olwo onookola omwezi omusajja nangoba nakwata akasimu kange nalina ka smartphone kange nakakwata nangamba jangu ng'ofunye emitwalo gyange 5 nkudiza akasimuko nenzirayo mu kayumba nenkabamu awo nenkaabira ddala nalina essimu 2 ako ka smart ne kamapeesa kati layini yazinziriza nentwala nenziteeka mu kamapeesa kange nenkubira oyo supplier twayogeranga naye ate nga si nnyo nga tetwogera nnyo kiri awo nno supplier naye ndowooza byange si bye yaliko nnyo nali mwenzi naye ate saayina mukisa mu relationship ndowooza mu bulamu bwange relationship eyawangaala eyali yewangaddeko even up to now yeye yange neyani nebyaluhanga eyo relationship yange yokka yali ewangadde ndowooza tweyagalanga mwaka gumu kitundu ku 2 awo mwaka nga gumu kitundu olwa myaka 2 ekinene nnyo kati nga twogera n'oyo supplier twayogeranga kati kwolwo lwe baali bangobye ku mulimu namukubira ngamba oza osobola okujja ondabeko kyokira no nali naakavaayo nga naakamala wiikisinga 2 kuba nali naakamala wiikisinga 3 kuba navaayo ate nembeerako awo nentulako katono nendyoka noonya omulimu nendyoka ngufuna nga okitegeera kati nga naakamala wiikisinga 3 ngamba osobola okujja okundabako nga neebuuza ate nkola ki sirina kyenkola namugamba mpeereza transport nga ngenda nagenderayo wa supplier mirundi nga 2 ndowooza ng'oggyeko guli gwe nava mu kyalo naddayo mirundi nga 2 kati tutuuka mu mwezi gwali kwa 7 waliwo omukwano gwange gwe nagamba munange nnoonya omulimu gwonna gwe nnaafuna nze nja kukola oyo mukwano gwange nga ngamba waliyo hotel gye baagala abakozi just write an application oleete tutwale nga mpandika application nga ntwala nga ngendayo nga bakolako interview nga bakulu bansiima naye nga lwe nagenda okukola interview baŋŋamba ddayo waka tujja kukubira kati bwe naddayo waka kwolunaku nyingi naddayo waka supplier nankubira amaze osobola okujja okundabako
Ngamba ize lewendi ate awo nange waliwo ekivvulu days nga njagala genda mu kivvulu ekyo naye ng'enviiri zange zaali shapi njagala nakusiba ku nviiri katono bwe yankubira nga ngamba awo nfunye ez'enviiri kati nga ngamba izi mpereza transport baneesuula mu ddebe paka wa Lulenzi supplier ogwo omwezi ogw'omusanvu sirigwerabira nga ngenda njukira lwalunaku it was 25th ngenda nga nsulayo 25th nga nkomawo 26th kubanga nze nali saagadde ate nnyo okugendayo nze ekyali kintutte kufuna ssente kujja kusiba nviiri baana bawala tuli basiro kati nga nakomawo kwa 26 ngenda mu saluuni nakomawo kwa 27 ngenda mu saluuni baasiba enviiri 27 olwo lwennyini ekiro babitusi baali bazeeyo ewaffe mu kyalo nga ngenda nga nshanana kumbe kyesaamanya tikwolwo nfuniddeyo ekibala kati bwe nadda 27 nvudde tugenze mu kivvulu enkeera 28 bankubira ab'omulimu gye nali nakola interview bankubira baŋŋamba oba osobola okujja kati jangu okole neesuula mu ddebe ngenda mu hotel tandika okola naye nakakolawo ekisinga 2 nga seetegeera baŋŋamba nabo bakizibu ki nga seetegeera baŋŋamba omanyi embalabalamu ennaku zange nga ndaba ziyiseeko baŋŋamba wano nno angenda ngula kekebeza kwekebeza nga ndi tumbo tenga eriyanga gamba nti leero kaguddeko ate nga mbeerayo ku mulimu olubuto olwo lwampisa bubi mu kusooka kale saalwala nti kulwala naye lwamalamu nnyo amaanyi nali munnafu nnyo ate eyo ku mulimu nga nfuna atankwana waliwo omukwano gwange gwe nabuulirako timunange nonekebeza naye ndi lubuto nga ngamba kubirani gw'osuubira okubira nyini lubuto nga amukubira sapulaya okubira sapulaya mwami Sozi omusajja yakimbalako amugamba halo nti ye tomanyi nti simanyi nti ndi lubuto toli lubuto nti ye yambuuza lwani eneebuuza omukazi gw'osula naye oba omuwala gw'osula naye gw'obadde osula naye akukubidde nti ali lubuto ate oba osuubira kubeera nga lwani nemugamba olubuto lulufaada mutabani wa Falaawo naŋŋamba nno nnyabo nkubuulire osaaga aŋŋamba tekisoboka bw'obeereyo mu tawuni kati bakuwadde olubuto ekyobola ni wena kugamba wano nga nkukubira essimu ojje tewagaanamu yadde wayimukiramu kumbe ng'oyagala kujja kunsiba lubuto aŋŋamba olwo olubuto si lwange era omanyi ki oba oyagala tubeere ba mikwano nze naawe olubuto lugjeemu ng'aŋŋambako omukwano gwange nti nomanyi ki musajja ngambye nzijemu olubuto naawe mama wange tamanyi nakumanya nti kati nafunye omulimu yali akitegeera nti nadda wano bato bange baali babeera kuba ebaddeyo muhodde bamugamba nti twali naye nga yanyiigira nga ne bwemukubira takwata kati nga ngamba mukwano gwange omusajja yeeganye olubuto mukwano gwange ngamba sooka okubireko maama wo omubuulire bwe namugamba yeeganye olubuto naye njagala lugjamu mukwano gwange oyo waabwe baali ba protestant ate taata we nga reverand yaŋŋamba omwana gwe togeza n'ojjamu olubuto togeza aŋŋamba naye sooka okubireko muzadde wo oba maama wo baaniwo
omubuulire olabe response yaabwe okwo kwonna osinziira oba olugjamu oba oluleke. Ankubira maama wange ng'amulemerako maama yali takwata ng'amukubira akuba emirundi gyalinga 3 ku 4 ng'akwata ng'ambuuza kiki ng'amubuuza maama gy'oli nti gyendi ti kiki ng'amugamba maama ndi lubuto amugamba maama gyendi ndi mulamu naye nina obuzibu nti buzibu ki nti ndi lubuto. Maama ng'angamba olubuto si kizibu ate toddangamu nakyogera kisa mu kamwako nti nyina ekizibu nti lubuto. Olubuto si kizibu oba olufunye otya si kizibu. Olubuto is a blessing. Nimugamba nedda maama luno kizibu. Mugamba maama nyina olubuto alwegaanye era nze ngenda lugjamu. Maama yanziramu ekintu kimu n'aŋŋamba awo oba oli ku lulwo bw'ogezanga n'ojjamu olwo olubuto toddangamu kulinnya wange yadde okulinnya wenninnye tonsembereranga. N'ajjako essimu teyanninda kuzza ku kigambo. Ensirika neneebuuza kati nkoze ntya. Nensigala nga nkola naye nga ku mulimu walingawo omuvubuka nkwana ku hoteri olw'okweyo nga nkwana. Kati ng'ono mukwano gwange nga mubuulira okimanyi gundi ankwana. Ng'ambuuza akukwana nti ye. Ng'ambuuza amanyi nti olubuto nti tamanyi kubanga simukolanga ki simugambangako. Ng'aŋŋamba kati omanyi ky'okookola fuba okulaba nti weebaka naye omugambe omusibe olw'olubuto. Ngamba naye naawe ekyo tekikola makulu. Olubuto olwedde lugenda mu myezi 2 lugenda mu mwezi gumu lunaatera okuweza omwezi ate mbumusibwa omuntu. Ndaba nga ekyo tekikola makulu. Ngamba nze geega amagezi genda ndikuwadde. Kati omuvubuka ono nze nasalawo ne ŋŋamba kambeere open gyali mugambe. Omuvubuka olumu ng'era ali ku ebyo omunange nkwagala biki namugamba amazima gali nti nze ne bw'olaba nkwewala nze ndi lubuto. Ng'aŋŋamba wa olimba just ayagala kunejjako biki ng'amugamba ge mazima ndi lubuto. Omuvubuka n'agamba nze yadde oli lubuto nze nkwagala. Ng'ambuuza taata w'omwana mukwatagana yategedde ku lubuto akugamba ki ng'amubuulira taata w'omwana byonna bye yaŋŋamba. Ng'aŋŋamba well and good nze wendi njakulabirira. Ng'aŋŋamba mukama nga mulungi. Ng'omuvubuka ng'amba wendi nze nkwagala ate tolowooza nti nkulimba nkwagala ate nga nkwagala ebya ddala. Omuvubuka yaŋŋambanga bw'atyo ng'ate mufumbo. N'aŋŋamba kati engeri gy'obadde open gyendi n'ombulira ku by'olubuto nange kambeere open gy'oli. N'aŋŋamba nange ndi mufumbo nina omukazi n'abaana 2. Kati buli omu ayagale munne ng'akola ki nga buli kimu ekikwata ku munne akitegedde. N'aŋŋamba nze atutandika kubeerawo nno n'omulenzi ng'andabirira ng'angulira ebibala ng'angulira fruits. Omuvubuka yali azannya nnyo pool table era nga buli lweggulu ajja kwoterwa awo okuzannya pool table naye nga buli lwajja andeetera fruits ez'enjawulo andeetera miyembe biki avocado buli kimu ng'akimpeera mu budde buli kyenjagala nga mpa. Ng'aŋŋamba olina okwefaako tositula bintu bizitowa gwennyuka mangu nyuka ng'obudde bukyali kuba olina okwebaka bulungi. Kambeerawo ku mulimu nakolawo emyezi 2 maneja nampita n'aŋŋamba tetusobola kukola naawe ng'oli lubuto ne bangoba ku mulimu n'enzira awe twali tutupangisa. Omuvubuka n'aŋŋamba nze wendi era omuvubuka yajja nga yamekinganga sure nti ajja naawe nali mbeera ajja n'andabako n'agenda ajja n'andabako n'andeetera ebyokukozesa n'andeetera emmere n'andeetera ebibala. Kati olubuto nali mpeziza emyezi 2 ng'agenda mu 3. Nali mu myezi 2 ku 3 awo kati supply ankubira
mbuuza ki ekiri nti tewali olubuto sitole ekinti nze olubuto saalugyamu mweruli ngamba osazeewo kumoola olubuto nti ye ngamba olubuto lwandulugyemu biki anemerako awo osinze taata lubuto nga mugamba akato ondabye kunyega wangamba sigwe taata lubuto nongamba ndugyemu kiba kitegeeza you have nothing to do with olubuto tolwagala katate siraba nsonga lwaki obunkubira ku mbuuza bikwatagana ku lubuto lwesonyiwe ndaba bulabi oba mpulira buwulizi nagamba ize naavaako nze nembeerawo n'olubuto lwange nembeerawo omuvubuka ono nga ndabirira n'omuvubuka ono yanjagalira ddala nkusozi onoosonyiwa naye ekyamazima nga ekyamuliibwa nga tugenda n'oyo omuvubuka nga tugendera ddala yantwalangako auto. In fact yeyo omuntu ate yanjagala nandaga ku experience gye nali sirabangako tolaba nti nali nzunze nnyo mu basajja nga njagadde ono n'oli naye saafunako omuntu antwalako nti oba ku kaddina oba antwaleko oba ku ka evening tea naye oyo omuvubuka mu myezi emitono gye twali n'oyo omuvubuka yantambuza era nalina essanyu nnyo mu lubuto lwange nga lukyali luto nalina essanyu yantambuzanga yantwalanga auto bannange siryerabira yantwala mu kafo ke nali sisuubira ewaffe nantwalayo twamalayo ennaku zaalinga 2-3 zaalinnaku 3 kafo nga kalina ne swimming pool bannange mukaba omuvubuka oyo yandabirira bambi naye nali ndi awo nga tulina oyo omuvubuka ate bulungi supplier n'atandika ng'okunkubira amasimu ng'olubuto luli mu myezi 5 kwetaano awo ng'atandika ng'okunkubira amasimu nga mubuuza kiki kati nga ndaga nti bitadde ebyokugyamu olubuto mba nasalawo okukuza olubuto ize ndukuze kitegeera kati nange neŋŋamba well and good kati bwe yadda nze nakirabanga ekirungi ekigenda okunkolera nalaba nti bw'aba asazeewo okukkiriza omwana kiba kirungi kati in that process nga akomyewo yatuuka ekiseera nankubira ku ssimu naŋŋamba jangu naŋŋamba ndikuweereza transport ojje engeri gyali nti yakadda mu bulamu ate akkiriza omwana mu ku lusozi nga saagala munyiiza kubanga amanyi ayinza okwekyanga ate akole ki addemu alwegaane era bwe yankobera ngende saagaana bwe yateekako transport nalinnya neŋŋenda kyokka nnono ono omunnange yali andabirira ku lubuto saamugambako nti oba ŋŋenda wa oba kiri bwe kiti nasirika busirisi neŋŋenda nenagenda nentuuka eyo essimu nagijjako nengiteeka off ekyo ekiro ne twebaka nateeka essimu off naye neerabira nti essimu nali nagiseetinga kubanze buli kiro essimu nagiteekanga off nga ngisaako ku makya naye nali nagiseetinga nga yennyini yessaako nga nkyerabidde nagijjako nkyerabidde nti esimu nagiteeka mu setting nga yennyini yezaako kati bwe natuuka bwe nti esimu nengijjako kubanga yali ankubiranga randomly ate yali ankubiranga mu lunaku ng'asobola okunkubiramu emirundi ng'esatu emisana ate ekiro nankubira okumanya nti nebase bulungi obaki kati engeri gye namanya nti ankubira nnyo nengijjako tuuka eyo ne twebaka enkeera ono supplier tetwagenda kyamuliibwa kuba ye yaŋŋamba yatya abakazi ab'embuto bwe yaŋŋamba bw'atya abakazi ab'embuto engeri gy'alaba nti luba lwereeze simanyi biki atya omukazi ogw'olubuto era twebaka bwebase enkeera nentandikawo emirimu nenfulumya engoye nenkuza engoye kumbi esimu yezaako nga simanyi kati bwe nakeera ku makya nga nsula ebidomola nga mbitwala ku taapu kuba
ne bwe nagendangayo natwalanga ebidomola ku taapu nga nsena amazzi nga yajja asitula abireeta ewaka. Kati kwolwo ntuta ebidomola ku taapu kumbe esimu yezizzaako. Oli kaakube. Kati kyesimanyi ono kirabika yamala n'akwata essimu oba ne boogera something like that. Agenda okudda ne mugamba maze osena ebidomola n'agenda n'abikima ebidomola n'abireeta. Olwabireeta wansonyi naye nakutandika bwenti okwoza engoye essimu neddamu neevuga neekanga neŋŋamba essimu saagitadde kwata storage. Ngenda okwata ku ssimu nga missed call ziri kuli, message ziri kuli, ng'ono aŋŋamba atudde awo ku buliri kuba nali nga ngikwata nga ŋŋamba kwata essimu yo. Nga ngitadde mu bbanga saagala gijjamu kuba nali ngiggyeko nga ngitadde mu bbanga wansi. Nga ŋŋamba kwata essimu yo ate olowooza yaani evuga, eyange tevuga, yeeyo yevuga gikwate. Nga ngiggyayo essimu nga nkwata. Oli ng'ayomba onimba nti onjagala nti simanyi taata omwana yigana olubuto biki kati ate gy'ogenze. Nemugamba nemunyonyola nga bwe kyali nemugamba nze ono kiri bwe kiti engajjo yakomyewo ng'akiriza omwana. Nange saagadde nga nfulumye nabyogerera bweru nti saagadde munyiiza nange kwe kujja nenkugamba amazima tetulina kye twakoze. Nga ngambala ŋŋamba nti oba okakasa nti temulina kye mwakoze ate ng'oyo omusajja oba okakasa nti tomwagala making sure nti okomawo leero oveeyo mu kyalo okomawo leero mu ttawuni. Wamisozi neneebuuza kati nkoze ntya nkomawo mu nnyumba ono naye atandika ayomba sapulaya ng'ayomba okufaako obufi. Kati ebyo bye nakugamba olubuto si lwange n'ompakanya kati raba taata w'omwana wuuyo akukubira okufaako obufi. Nga ŋŋamba kati aho ogenda kunnimba ki? Ojja kunnimba ki ekirala? Mu butuufu ddala nga sirina kye nsobola kumulimba. Jjukira oli ng'amanyi ono gy'ali naye ono tamanyi nti oli gy'ali. Nga simanyi na kye nsobola mugamba nenkaabaaho ng'alina obusungu obungi. Ne mugamba olubuto ono omwana wuwo ono naali naakamufuna just recently nga weegaanye olubuto. Nambuuza kati amanyi nti olubuto nti ye. Nambuuza kati amanyi olubuto lulwe oba lwangaawo n'ensirika. N'ayomba n'akola ki? N'afuluma n'agenda. Yagenda okudda zaali ssaawa nga 10. Yagenda okudda nze ne mugamba njagala genda. Ono oli omukuza yali atabuse ng'akubidde ne sisita wange mu kyalo. Ababuulidde omusajja nga bwampampye, omusajja ansibidde mu nnyumba ankubye, omusajja yalina ebbugooli bwankubye akoze eki okitegeera ng'abagambye ebyo. Kati nga nabo bali kunkubira sisita wange nga nkubira nga ŋŋamba maama agambye paakinga ssaawa zino zennyini oddeyo mu ttawuni oba ogyene ewaka ku bibiri kolako kimu. Kati ono bwe yagenda okudda ssaawa nga 10 ng'amugamba njagala genda. Ate n'atabuka buto. Kati oyo omusajja wakuyiseeyo oyagala genda wa musajja wo making sure nti bw'ogenda toddamu kulinnya wano yadde ekigende gendera ddala. Sajja nangoba bw'atyo agamba genda todda tetoŋŋamba bya mwana biki. Ng'omugamba mpa transport ŋŋende. Ng'abala transport ng'ampa ssente. Nali musabye ssente za maternity already nange ng'amusabye ssente za maternity awo biki aŋŋamba genda bbaawa nzikuwe. Nange ne paakinga ne ŋŋenda. Natambula nafuluma ewaka zaali ssaawa 10:30 kubanga yamala ate obudde ng'ayomba. Ne nfuluma ng'ebweru ekiro ekikutte enkuba eyagala yiika.
naye neekuba mu nkuba eyo nenyinya booda enkuba nesooka ensabulaze alowooza nakulowooza nti nja kulwala natuuka mu tawuni nga ntobye ono naye nga nkubira amasimu ag'okumukumu mbuuza otuuseewa bw'otuuka bw'otumakinga sure nti nkulaba era nange bwe natuuka nanaabako obunaabi nga nyambalawo engoye endala ngenda ku hoteri kubanga bulijjo twateranga okunywayo kacaayi naye ngenda atunywamu kacaayi nga bwambuuza ebyo wayomba osobola okunkola otya ekintu ng'ekyo yayomba era ng'omuntu omulala yanyinga n'ayomba naye simanyi oba lwaki yasigalawo nga waali n'embeera tezasigala kyekimu kati olubuto bwe naweza emyezi 6 nga maama ngamba jangu obeera eno bw'otusaawo wetaaga okubeera n'omuntu tosobola kubeera wekka nange nga mugamba nti kati genda wa maama nalwo lwali lutalo olulala n'ayomba ate eyo ddukireyo kumpi ne wa supplier ojja genda ate n'oyo ojja kubeera onimba n'okunimba olabika onimba ogenda wa supplier biki n'ayomba okufaako obufi naye neera nakisobola kujemera maama ate yakanziramu yakansonyiwa biki nengenda embeera eyo era lwali olwo nankubira nangamba omanyi ki kyamazima ganyiddwa omutima gwange guganye okukakkana kungamba kimu oli wa supplier era nze ebyange naawe biwedde beera ne taata w'omwana wo nga nakaaba neŋŋaana okulya maama nangamba kati laba ono ofala oyagala kulya oli lubuto oyagala tuleetera ebizibu n'ayomba namaliriza njiridde munaaki nembeerawo n'olubuto lwange kale no supplier yeekozanga naye nze ndowooza omusajja ono ekituufu yakimanyi paka leero ku mutima kubanga naddeyo mu kyalo era yamala nankubira essimu n'aŋŋamba baŋŋambye waze ku kyalo wooli oli bulungi nti ndi bulungi n'ampeereza ne ku ssente era bwe natuuka okuzaala nengenda mu ddwaliro okuzaala nemukubira nti nzadde nambuuza ozadde mwana ki nti muwala n'aŋŋamba ekiba kisoboka genda ewaka naye siriiyo nemubuuza kati onsindika otya ewaka gy'otali ewatali muntu ayagala mbeereyo ntya agamba kituufu kati mu ddwaliro ye yampeereza ne ssente z'okusasula mu ddwaliro yaziweereza ne tusasula nenva mu ddwaliro nenzirayo wa mama wange mu ddwaliro okwolwo tewaali ddagala lya vaccination ne baŋŋamba nkomewo another day nenkomawo another day then the kid was vaccinated that another day kati wenaddayo for vaccination wenayitira nengenda paka ewaabwe w'oyo supplier byali kumpi awo ewaabwe ku ddwaliro newe byali kumpi nenzirayo mwamisozi omusajja ono yajja n'atuuma omwana erinnya n'amutuuma erinnya n'akola community shopping eyasookera ddala era nze awo we yakomera okulabirira omwana pozi yaddamuko n'amuweerezaako mirundi ng'ebiri esente ez'obuyambi ate nga yalinga mulwadde ate nga namalanga kukaayana ng'embeera enkutteko nga ndi bubi kuba bizinesi za mama wange zamala ne zifa mama wange bizinesi zajja ne zoonooneka ebintu ne bifa maama n'alwala ate nga baayawukana n'oli step dad maama n'alwala n'abeera bulwala katona nfeeko ng'omwana wange yali ku myezi ng'etaano katona nfeeko naye mukama yazza bibi n'abeerawo kati ng'embeera tuli bubi ng'era by all means nina omukubira essimu omwana w'abalwadde nemugamba omwana mulwadde n'aweereza naye yakoma eyo yakoma kulabirira mwana wange ng'ali ku myezi ndowooza nga 7 taddangamu kuweereza dde 10 ky'omwana
yadda ku kiri kyakwegaana agamba omwana asiibwe kye yaddaku. Naye nange nagamba sijja kulemera ku musajja ono. Mama nga nkuzizza, nkuze ndaba mama wange nga mukozi, ate naffe natukuza nga tuli bakozi. Nja kukola, nja kulabirira omwana wange. Abantu balabirira abaana, bakazi baliyo bazadde abaana 8 10 n'abakuza, kati nze omu bw'ati tajja kunnemerera. Kati mu Lusozi wano wensabira ompeeka amagezi. Ono boyfriend wange gwe nalinga naye Byaruhanga omujjukira. Byaruhanga ye buli lwafuna chance eyogera nange aŋŋamba tuddemu. Nze saakukyawako sikukyawangako era nkyakwagala mpaka kati. Wano wensabira ompeeka amagezi. Nze nazaala omwana wange nenziramu n'enkola netandika okukola embeera ng'enyize nawunzikira nkozeeko ne mu bbaala ate nayo nentabuka bubi nnyo kweza ensonga ez'abasajja Mukama nsonyiwe nentabukirayo nnyo. Oyo Byaruhanga naye n'afuna omukazi awo n'amuwasa. Omukazi yali lubuto, kati olw'engeri gye yali olubuto n'amuwasa naye n'azaala n'omwana, naye kati baayawukana. Kati nabaddewo nnyo nentoba nenensi nenjiya, naye nga every time Byaruhanga wafuna time like wafunamu chance eyogera nange yaba ngamba kimutubiddemu tuddemu, nze sikukyawangako saakukyawako. Even right now kaŋŋambe nti omuntu gwe ndeetinga right now. Naye wano wensabira ompeeka amagezi neebuuza, is it that Byaruhanga just is not good in communication? Is it that he's not good in long distance relationship? Kiki communication yange ne Byaruhanga eringa wali bwe yagendera ku university. Bw'osalawo n'ogamba nti kati kambale ennaku 2 nga simunoonyaako simuweerezaako message, naye ajja kumala ezo ennaku 2 nga takuweereza message. Ajja kujjukira luvannyuma maybe agambe ono leero nga tanoonyezaako n'alyoka akunoonya. Like obudde obusinga nze atandika ki conversation. Mpulira nga ekintu kino kimmenya. Mpulira nga I feel like I'm not loved. Naye ate saagala complaininga, saagala kulabika nga amweguya. I don't like complaining. Kati saagala kimugamba nti simanyi tompa budde. Recently yaŋŋambye nno okuddamu okweyagala nti tuli kweyagala twazzeemu nga ndi eno ku kyeyo betwadiddemu okweyagala. Kati muli neebuuza Byaruhanga ayagala kola revenge? Byaruhanga ayina kyabala oba Byaruhanga simanyi anjagala ebyaddala? Mu Lusozi awo saba ompabulemu-kaawo anjagala ebyaddala oba ayagala kunkola ku revenge oba ayina kyabala? Sibitegeera. Naye kati story yange kansuubire mulimu omuntu afunyemu ekyokuyiga naddala abazadde mwogereko n'abaana bammwe, ate abaana mubeere open eri abazadde kubanga nze waliwo n'ebintu ebimu byesikugambye ebingi. Mwalimu mu story yange mwalimu omuntu kamugambe yali uncle wange naye nga a distant uncle nga si wakumpi nnyo naye ng'abeera uncle wange. Yayagalako okundeepinga naye just oba yamala neyeekuba mu mutima naye nga ntyawo okwogera era saagamba mama wange. Ate awo nali muto, ate awo nali sinaba nakutandika kwebaka n'abasajja nga bwe yayagala okunkwata. Naye ate engeri gye nali ntya nnyo mama wange saakyogera
Kati abaana mbasaba abaana abali eyo mubeere open eri abazadde bammwe. Yogera ekikuli ku mutima. Bw'oba otya muzadde wo funayo omuntu yenna gw'osobola ofuula mukwano gwo gw'osobola okunnyonnyola ekintu if possible yakugambire ku muzadde wo. Abazadde mwogere n'abaana bammwe. Abazadde temulekerera abaana bammwe temubalaga like don't leave your kids. Nze just nebaza nnyo Mukama nti mu kwegabangula kwe nalimu okwo kwonna saafuna bulwadde. Naye ate omwana omulala oyinza obutafuna chance nze gye nafuna n'obufuna. Era kati naakarealizinga ssaawa zino nti omwana omuwala bw'oba ogambye nti no eri kyamuliibwa, it's a win. Omwana omuwala bw'ogamba nti no, it's a win for you. Naye bw'ogamba nti yes, it's a lose, oba oluzinze ate kweri side y'aba awininze. Kati mu story yange naye nange nyinamu abantu be nagaananga. Ninamu omuntu gwe nagamba nga neŋŋaana. Kati bwe nzijukiramu those little nose ze nalina ne nfunamu kasanyu akatono. Kati awe nkubiramu ekifaananyi ne ŋŋamba kati we osanga oli omuwala nga yeekuuma emyaka gye gyonna ng'atwenkana ng'akyali virgin. Kati olowooza ssanyu ki? What pride does that girl have? Ayina pride nnyingi, ayina ekitiibwa. Omwana omuwala bwe weegabangula oluzinga ekitiibwa. Mwami Sozi nze ssaawa zino mbadde nkyali Uganda nga nze ngenda nnyo mu kiraabu ndi muntu wa kunywamu. Naye osobola okuyingira ebbaala n'osangamu ba ekisibo nga basatu. Ate sinakindi nga babiri ba mikwano batudde wamu banyumya. Olaba okuswala kwempitamu. Omwana ow'obuwala nze sigenda kunenya muntu yenna. I will blame myself. I don't know how, but I just blame myself. Mwana omuwala funa beera nenno mukamwako. Manya ky'oyagala, be ambitious. Mwekuume abaana ab'obuwala bw'oba osazeewo okutandika okubeera n'omuntu, beera n'omuntu omu akumala. Ate nekyamuliibwa taggwaawo. Ate nekyamuliibwa ng'okyali muto toyina ky'onyumirwamu. Kyamuliibwa alina amakulu ng'okuze, ng'otegeera, ng'olina omuntu ali meaningful, ng'olina omuntu agenda okubeera protective gy'oli, ng'olina omuntu akwagala ebyaddala. Kati nze nali player bwentyo, nali player nga ndi byange. Naye recently era ensonga ezimu ku nsonga nnyo ezandeeta okujja eno ebweru nange nafunako eyamplayinga. Recently nga nzadde nali nzadde omwana wange mukulu naddala. Nefuna omuvubuka nemwagala mu myezi 2 nga mwagala nga mwemaliddeyo nzenna nankyawa. Nakaaba mu Lusozi omukwano gwannuma. Nze yali agenda nga mu bbaala okucakala nagenda kwolwo kwezi ennaku ze bankyawiramu nagendanga kukaaba. Anti nga teri agenda kundaba nga nkaaba. Nga ngendeyo mu biyigo teri agenda kuwulira nti nkaaba agyansirise kubanga nze mba nkaaba mba saagala kunsirisa oba onyongera. Omukwano gunyuma nnyo nga munno akwagala. Kyamuliibwa nnyuma nnyo nga munno akwagala ebyaddala. Kyamuliibwa abeera very meaningful. Kati baana bange abato, baana bange emyaka 15 bawala bange mwekuume. Myaka 15 tolina ky'omanyi ku nsi. Ensi ekuwagira bwereere. Ku Lusozi ononsonyiwa story yange ebadde mpanvu. Naye bwentyo bwe ngiwunzikidde. Nsaba ompe ku magezi kw'ono omwami. Anjagala ebyaddala oba neyanziza nnyo sebwakaddeko. Bw'aba waliwo ebintu byenjagadde ku sisita ono, ekisooka bwe buvumu okwenyumyako bino. Ekyokubiri y'engeri gy'awumbyewumbye love story ye ng'agamba abaana ab'obuwala abatannaba kutuuka gy'atuuse.
omutawaana oguli mwebyo bye yakola. Wow! Ani omutuufu okwogera ebigambo ebyo asinga ggwe eyayita mu bulamu bw'ozootambuliramu? Njagala kusaba ekintu kimu nga ngenda ku kibuuzo kyo. Waliwo mu bulamu lwe twetaaga okukola detoxification. Mu bulamu obwa bulijjo detoxification nyinza kugamba mu bwongo okweddaabulula, okwezza obujja, okujjamu kakica w'obulamu bw'obadde otambuliramu okutandika okuzimba obulamu obupya. Detoxification yerinza okusingako ku kino wakyogeddeko ndowooza somewhere in your story wakimentioninzeeko noza kukozesa ekigambo deliverance. Deliverance kununulibwa, kulokolebwa, bwe kityo. Nze kyenjala okubuulira, obulamu obukadde obwo buyinza okukusisinkanya okusoomoozebwa kw'obutamatira na relationship emu. Okujjako ng'okoze detoxification eri oba gwe kyewakozeseza nga deliverance, Katonda yekka bwe tumusisinkana ne tusisinkana omwana wa Katonda oyo omulamu Yesu, obulamu buyinza okukyuka. Obulamu obukadde ne busigala mu bulamu obukadde ne tutambula nga twolekera obulamu obupya. Awo wabeera enjawulo. But I want to tell you, abantu abasinga obungi abatambulidde mu bulamu obwo be bantu boosanga nga bw'aba tamaze kuyiwa byenge ku mutwe tasobola kubaako kyeyeekolera, tasobola kuwulira muntu. Olina okumwambuka ng'amaze okuteekako ebikuba. Obulamu obwo bumenya nnyo mu biseera ng'omuntu agenza akula. Kyenvudde ngamba nti twetaaga okudetoxifyinga, twetaaga deliverance. Osobola okusanga omusajja gw'osanze nga si ye muzibu, ng'oyingire mu relationship endala ng'omusajja oyo si bwe buzibu. Naye olw'okuba history, olw'okuba ebyafaayo byo bijjudde okubeera wano ne wano, abawala abamanyiira okubeera n'abasajja abasukka mu 2 5 basanga omutawaana gw'okumatira n'omusajja omu, leave alone the sexual side of it. Naye okumanyiira okuweebwa, yamanyanga nti mujjukira sister yanyumyako obulamu bw'okubanga yabeera n'abasajja ng'asobola okuba n'abasajja nga 10 ng'aba ne ssente, nga bw'aba ayagala okusiba enviiri ajja kukubira abasajja nga 10 bonna abagambe nti ayagala kusiba nviiri, ne mubaamu ku bo 5 abarespondinga, naye ng'omuntu agenda kusiba gwa mbogo era asigala asiba gugwe. Kakati waliwo obulamu omuntu okujjako nga Katonda akuwadde ekisa n'oddamu n'otula ne weefumiitiriza. Omuntu gw'osanga asobola okuba nga mulungi nnyo, tera okukozesa ekigambo okuwuukuuka, n'akusanga nga wawuukuuka. Waliwo okuwuukuuka okw'omubiri. Waliwo abantu abamu Katonda bw'aba tabasaasidde nga olw'obulamu bw'ozootambuliramu ng'omukwano gw'omuntu okukutuuka obulungi tebakyakuyisaako ngalo n'owulira ng'omuntu olutiko lukumera. Bakukoleeza kabiriiti, bakukuba nnyondo, bakutuuzaako kisiki kya muliro kiti n'olyoka owulira akabugumu. Kyenjogedde kikwetaagisa okufumiitiriza okuggyayo amakulu gaakyo. Eriyo abawala abawuukuuse nga bw'otamukoleezaako kabiriiti tayaka. Bwe njogera wano nga ogamba nti n'abalenzi ngali kugamba omanyi omuntu alinyiddwako emmandwa nga kwegamba alina okulinnyibwako bamukasa, bamuwanga, bannambaga, bannabuzaana, bonna nga balina okujja ne bamutuula ku mutwe bati. Kuwuukuuka kyengezaako okwogera. Kale ebirala oyinza banga obadde obitwala nga bikulu ate kino nga tokitwala nga kikulu. Nekyamutawaana ekiyinza okugaana okukugira okubeera n'essanyu mu relationship gy'oba osisinkanye n'omuntu oyo omutuufu. Waliwo Mukama ekisa kyakuwadde kati oli bweru, tokyalina nnyo access ku bulamu buno, bwe kaba kasente kati Mukama agenda kukuwa ekisa osobola okwetuusaako ebyo ebitonotono. Obulamu tebuli matira nti buli kimu okifune, tekirisoboka. Ofuna kino n'oyagala ekisingawo. Njagala kutegeeza nti kozesa omukisa guno okweddiza obujja gwe wekka, sooka okyekolere gwe wekka.
ojja nyigira omuntu gw'otalina kunyigira nga si ye buzibu akubuuze naye wabaaki what is your problem nga tosobola kukinnyonnyola naye nga history wo okuwukuuka. Bw'otuuka ku Valentine osuubira ebirabo okuva mu buli ango, amazaalibwa ago osuubira ebirabo okuva mu buli nsonda, abamu batuuka ne bakigubiramu ng'obulamu obwo bwe bumunyumira okubuvaamu. Kyova olaba abantu tebamalaga eyo kanneme nagendayo kangende ku kisembayo. Ekisembayo kiri ku kibuuzo kya Byaluhanga. Byaluhanga omulaba waakuwalula. Twayogedde ku relationship. Oh, I think it's in the coming show, if I am not mistaken. Tujja kisanga waliwo show gye tujja okuba nayo soon eyogera ku bintu by'olaba relationship etagenda kubala bibala. Bwe kiba mutingo oba nsigo ng'ogisize ng'oteekwa okutegeera nti ensigo ogisize ne terikungula bibala. Kibeera eriggo okusalawo oba ogenda giteekawo emmere ekole kisiikirize nga tolyako bibala simanyi olabyeko ku mupaapaali nga tegubala tegulina nange gye gukuumika. Olina omupeera oba olina ovakedi oba olina omuti gwa ffene oba omuti gw'omuyembe mu luggya tegusobola kugasa nga guba kuwa kisiikirize kyokka. Olina emiti gy'omanyi nti gyo tegenda kukuwa bibala n'ate mu kisiikirize bye bijja okuba ebibala byakyo nga tosobola kwegomba kisiikirize kya muyembe ogutabala bibala ng'olina gutema. Waliwo ne relationship nga muzifukirira muzikutemera naye nga tezisobola kuleeta bibala. Omuntu w'okwesibako, omuntu w'okunoonya, kyovula weebuuza akomawo kunona kukola revenge, lwaki osigala otambulira mu ssaako y'emu? Kyusa obulamu oggulewo essuula empya. Abantu batambulira mu bantu be baali batambuliddemu n'obeera mu abo ababa batali kuwa kitiibwa. Omuntu ono njagala kutegeeza nti tonnaba kufuna muntu mutuufu gw'osinkana oba oli awo anaakuleetera okuwummula kati otandika okulowoolezamu abo abakadde boz'otambuliramu. Naye olwedde bino ebiriwo biraga nti omuntu ono omwesibako nnyo. Bw'otamunoonya takunoonya. Kakati be bano nga bw'omunoonya akulaga nti obwedde akunoonya, obwedde akulinze nnyo, obwedde akumisinga nnyo, naye nga takeeteekinze step ate era ggwe mwabawala mwabaaki. Omulenzi n'akusiriikirira message ye mwasembayo go wasembayo ku WhatsApp. Wayise omwezi mulamba kakati ogenda mu inbox omugamba bane wankyawa abantu mukyawa n'alyoka asumulula bannange mbadde nkumisinga. Abadde akumisinga yakolawo ki? Naawe n'owulira agaboozi ng'ago n'ogatwala. Tosobola kubeera mu relationship yakwesibako bw'ogeraageranya ne history ow'omuntu ono Byaluhanga gw'azze atambuliramu. Ayinza n'opanga okutegeera obutegeezi nti oli ku kyeyo nga kyo kyokka kiyinza omuzza. Nabagamba nti abawala abagenze ku byeyo waliwo abalenzi abayinza okwagala bakuddire just kubanga walinnya ddaala. Talina bigendererwa birungi biri awo naye ayagala abuukire kweyeetokota. Eno wali ogalangataana n'ekimotoka kitubidde mu kateebe nga bakutunira butunuulizi balinda kulaba bw'obbira. Katonda n'akusaasira n'obbulukuka kakati baagala kukubuukira kubanga emmotoka kati etokota. Yiga abantu batyo mu bulamu obwo obeeko w'obassa nga togwana kubasembeza ku mmeeza kulya nabo. Omulenzi ng'ono bw'ati si gwe weetaaga bw'otunula obulamu bw'ozze otambuliramu. Weetaaga omuntu oba oli awo atamanyi na history wo. Sigigana amazima omuntu g'alizuula nti wazaala mwana n'omuleka eyo kubanga ono already ye mu kifaananyi mwali. Naye obulamu bw'otambuliddemu weetaaga okuggalawo ebikadde oggulewo pages empya otandika okuwandiikako ebintu ebipya. Weesonyiwa okutambulira mu bulamu obukadde nga ne bw'otambula nabo bw'oyagala okutambula nabo tebali wathi naye baakwesibako bwesibi. Tunaatambulira mu bulamu bwe buti bakadde. Saba Mukama Katonda ow'ekisa akusumulula ekirungi kya Katonda waffe omulungi ow'okwagala. Tatunuulira bulamu bwaffe bukadde watutandikidde omukwano gwaffe waabalira. Asonyiwa n'asonyiwa ebikadde n'abisonyira ddala. Va ku baana abatusonyiwa nga batujjukiza nga batulangira. Katonda waffe asonyiwa n'asonyira ddala. Saba ekisa ekyo otambule nakyo. Lekeraawo okwesalira omusango. Lekeraawo okwejjusa olw'ebikadde byabaawo. There is nothing you can change
mu history, but trust me, you can set a new trend, you can set a new path, n'otambula obulamu obulala. Awo wali ensonga. Tuyinza okukusonyiwa olwa history, tetusobola kukusonyiwa olwa future ng'okozesa nga avuddemu ng'azzeemu. Manyi nti Katonda ajja kuba n'okutuula okusabako. Bw'anaaba akusumulula okusinkanya omuntu omutuufu, tajja kutunuulira bulamu bulala, ajja kuwoya akugwana, agenda okuleetera okubeera nga wenyumiriza mu kubeera omulamu, wenyumiriza mu kubeera n'omwagalwa. Ebisoomooza birijja, naye era ebisoomooza bwe bijja ng'olina omwagalwa, bibayuuya ne bibalekawo nga bibakongoseeko ne musigala nga mugenda mu maaso. Nsaba ekisa ekyo kyanukule, nsaba ekisa ekyo kikkirize, okkirize okutambula mu bulamu obujja nga Mukama kulembedde. Tetutuukiridde, tweyamba ffekka na ffekka. Trust me, Katonda alina plan gy'oli era ajja kukuleetera obulamu obujja bw'otajja kwejjusa. Emirembe egyo gitambule naawe leero bulijjo, n'awuliriza n'alabye show wenna mu linnya erya Yesu, and we all say amen. Nze Becky Sozi owa Remo Beauty and Wellness Parlour Eseta. Mu bimu ku bye tukola mwe muli body massage therapy, facial treatments, counseling services. Gw'omwana w'obuwala ovaamu akaswa akabi, gife ebbaawo waffe abakyala, obundula amazzi amakyafu, wazibikira enseke, bw'onookosa gife ebbaawo ono gw'ojja otuweera obujulirwa. Tulina kofi ono alimu ebirungo 6 mu kintu kimu. Gano Dama Coffee 6 in 1. Mulungi eri abalwadde ba sukaali, mulungi eri abalina obubonero bwa kansa, mulungi nnyo eri gwe akakalu kano okuyita mu lunaku. Mu health wellness treatments tulina reflexology sandals, nungi eri abazimba ebigere, bw'olinnya wansi owulira nga afumitibwa mu bigere, zirelaxinga muscles zo okufumitibwa kuno ne kuggwaawo, ziyamba omubiri gwo okutambuza omusaayi, ziyamba ku bwongo bwo n'embeera yo eya bulijjo. Buli peesa ly'olaba ku ssande eno lirina ekitundu ky'omubiriko kwe lituuka buli lw'ojambala. Olwo obujjanjabi ne bukolebwa ku mubiri gwo. Osobola okugigula n'ojambala mu ofiisi yo, awaka, osobola okugyegulira nga ggwe, ogigulira mukaddewo oba jjajja kuba ate abo bagyetaaga nnyo. Okumanya ebisingawo ku bino byonna, kolagana ne Remo Beauty and Wellness Parlour Eseta ku nnamba ezo eziri ku screen yo for direct calls and WhatsApp.